Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzisiro tifama. Ekintu eky'omuziki. Tata nkulamusiza ssebo. Kale mukadde wange. Oyogera ne kadima ku beati wano. Ntandise okuwuliza ssebo mwana wange. Nkale taata naye bannange kuliko olwajjo. Munnange olwajjo obwedda eno. Bakulu bannange bonna ku kyalo banneebaza nti munnange bw'oteerwaneko. Nyiikira bunyiikizi kubanga bampulidde nga neerwanako era ssebo kyenkusaba. Ne taata. Oyo omuvubuka kubire kati. Omugambe nzanvweko. Bakuulidde abantu bampulidde ate nga n'ensonga bazimanyi bulungi ebyagwawo byonna byali bya lwatu. Oyo omwana yankuba nanziba ne banne bakuba. Mpozi ye Franka wangi ye Franka kale tovaako katumukubire kuba njagala nga naye kwoli. Kale sebo Franka wangi jebaleko. Kale sebo nawe jebaleko. Obulamu bugamba ki? Bulungi ko sebo agamba atya muganda. Kakati sebo nze bampita Kadima. Sebo ninamu obuzibuzibu. Ye muganda. Waliwo omuzeeyi antumya ngambye nti sezaalawo bamuyita Mwami Kawere. Mwami Kawere ono alina okwemulugunya. Annyonnyodde ebintu bingi wawasa muwala we. N'omala okuwasa muwala we ate n'omufuukira ekizibu ng'oyagala akuwa essente simanya ojjanjaba omwana simanya abaliise n'otuuka n'okumukwata n'akabadya n'omukuba engwala ng'ava ekiro ku mwenge. Yeera ggwe kuba nkubidde gwe si gwe Franka. Nze muganda wange naye kaakati. Anti kaakati bagenda kusiba. Kuba bangaye nti katolira na ku nsiko tokyalabika. Genda kunsiba nze mbadde siriwo bubezi natambula mu butambuzi. Ezo ensonga zongambako sizimanyi na zimanyi. Nga tozimanyi otya? Oyo muzeeyi gwongambye mumanyi nti sezaala wange. Naye ate ntandika ntya nzije nti mukwata kabadya mujjeko ensimbi ze. Aŋŋambye nti wamuggyako emitwalo 9. Mwana oyo muzeeyi alabika awulira na buwulizi nnugu nti oba natwala muwala we naye nze sisobola kukola bintu ebyo ate nze mukoddomi we. Anti kati nange kyenneebuuza sooka owulirize kyenneebuuza ne ŋŋamba nti bw'obanga oli mukoddomi we lwaki ate omuyisa mu mbeera eyo. Oyo sezaala wange sisobola kukola bintu ebyo nze nali ntambudde twali tugenze ne bakyali bangeyo nga tugenze ku lubeeyu mwana ne batukwatira nayo ne batukubira nayo nze noonya n'abankuba nze gwolaba bankubakuba nze gwolaba. Kaakati tukole bwe tuti nze bankubakuba nze gwolaba ne benoonya bankuba era ripoti nga doomusanga ate sezaala wange bwagamba nti ate nze namukuba ate ne mujjako ne ssente. Tukole bwe tuti ekisooka ensonga zonna twazitegedde ffe tetumanyi bakuba ebyo tetujja biyingira mu tuli ku bya muzeeyi Kawere. Weesonyiwe omukulu okitegedde mukazi olwaki bwe tosobola kumulabirira olw'okuba ogamba simanya muzeeyi abalabirira lwaki abalabirira yalina okubalabirira. Kakati mwesonyiwe owulidde? Mwesonyiwe omuveeko. Tomuddamu mutawaanya. Okkiriza biki? Anti kakati muzeeyi olabaye. Wabula bannange. Taata. Wangi muzeeyi. Taata omuvubuka wuuyo kwali. Ne kanetiwaaka sikuulya bulungi. Omuvubuka muwulira oyo omwana. Agambye mbuye yatambulamu n'agenda lwaki olwankuba n'agenda enkya n'abula ku kyalo n'atambula n'agenda gy'agenda. Sebo njagala sente zange ze wanziba n'omwana wange namukuweera ddala. Kakati oba obulamu bwange bw'oyagala njagala ojje onzite naye naawe ojja kufa enensi teriiko nannyiniyo ne bw'onodduka ne weekweka nze nakumanya era abantu bonna bamanyi bwe ntuukako ekizibu. Muzeeyi ako kawaani muzeeyi oba kogamazira omwana wo gwe wayogera omwewasiza mukulu Kadima omuwulira byayogera owulira muzeeyi tondesibaako olabika wali oyagala musajja mugagga awase muwala wo. Nze ndi yala. Obulamu bwange bw'obanga bw'oyagala kakati jangu onzite kasite abantu bonna bamanyi nti omuntu agenda okunzita ye Franka. Muzeeyi ako kawaani muzeeyi olabika ositolezo ndala. Naye ne bw'onaaba onzise naawe mu nsi ojja kufa ng'owunya. Franka wanyi muzeeyi Franka wangi muzeeyi
ensonga zigenda ku poliisi kati. Wangi ensonga zigenda ku poliisi kati. Muzeeyi kakati olaba ensonga bwe ziba zigenda ku poliisi kansigale gyendi. Kati ki ekyakuddusa? Nze sadduka tuli eno ku Lubeeyu ne bakyali bange ffe omanye abasajja kati ffe embeera ze tubeeramu ffe abaniga mwana. Lwaki olwantuga mukolayo ki? noba ne sente zange wakeera nkya kudduka. Nze nagenda kuyiya kasente ndikulabira madamu wange. Nze kati obanga oyagala kunzita jangu onzite. Muzeeyi wangi eyakuba yali afa yambadde atya? Oyo mwennyini Franka mumanyi kaana kafe bakazadde kuno yeeyambaza gundi makisi yayambala makisi akakookolo makisi Franka wanyi muzeeyi olaba oyo muzeeye alabika yafunayo abasajja abalala balina ku ssente ze mwana nze ndiyala Franka namuzaala ne musomesa ne mukuza buli kimu kati oba wamutwala nze namuvaako. Mwalumba muzeeyi? Ate tulumbangako muzeeyi nze n'obwo obusente bwagamba sibulabanga nako. Toddamu kulumba muzeeyi? Nze muzeeyi oyo sezala wange nze muwa n'ekitiibwa sobola na kumulumba wadde n'akamu. Bwe tuba tunoonya obunago bwaffe babbi bange n'abagamba oyo muzeeyi mumugambe nja kumulyawo. Muzeeyi nali nyambadde wali oyambadde engoye zo eza bulijjo ne kamakisi ku mumwe. Engoye zo nze nkumanyi ne bwe nkulaba mu nzikiza kiro saawa 8. Ate nange kennyini abankuba bantwalako engoye zange. Engoye zange ze bantwalako nange mbanoonya. Era nange we mbakwatira era yensonga lwaki mbanoonya. Oba gwe bakukubira eyo babbi banno. Nze njogera ku bino ebyagwa ku nze soogera ku byagwa ku ggwe. Anti nange mbanoonya abankubira sezaala wange mbanoonya era ye lwaki todde eno? Lwaki eno ku kyalo kati? Nkomewo munkwate. Ate nga mumbwalira kadiiru kakunsiba nga nina okulabirira omwana wange. Muganda wange Sezaala wo yaani? Sezaala muganda wange sigenda kuddeeyo. Owaayi wangisebo taata omuvubuka nga muyaaye abo be baana b'omulembe guno. Naye kati ekirungi taata sataliiwo yagenda kaakati akaana ke ate era nze mba nkaliisa. Taata katugendeko tufune ku magezi okuva mu bawuliriza tulabe kyebagamba. Omubbi yanziba nanyonoonera omwana nankuba n'engwala ate ndise n'akaana ke. Nina ennaku nnyingi nnyo. Taata sorry. Neevuma n'okuzaala omwana. Nedda teweevuma kuzaala mwana taata. Omwana wo ddala mu basajja bonna mu nsi n'ayagalamu ebyo ebikekenke. Aye taata tukatugendeko mu bawuliriza tulabe taata. Kale sebo. Kale Amazing Grace osinzidde Austria balukubanga owuliriza balukubanga kwoliwe balukuba tovaatavaako abatumidde kwali balukubanga otuwuliza ng'otambula kuna mwenna bannaffe abali ebweru abali UK Anet ne ttiimu yonna Grace birungi balukubanga naye kwoli ali German njagala okubuuza ko Christine Senyanga ali mu ggwanga erya Canada Ben Sentonga ali mu US mwenna banna abatuwuliza mwe bali nnyo bali John Mark Sega wali US mwe balukubanga banaye mwenna kwemuli nga temuvaako. If Kwekaza was a person omwana yekaliza musezaala bannaye nabyo Rafaele ebulamu kwekaza kwennyini gali abebulamu bagenda otumiddeko nnyo mukwano gwange tukwagala nnyo okufaako obufi kanda bwana ani aliwo kadima weebale kuweereza mukwano wabula bannange buli omu yeesabire buli muzadde yeesabire tusabire abaana baffe obutatomera muntu bw'atyo omwana omuwulira mulaasi muyaaye kawaanyi kwegamba bannange Allah atutaase ebisiraani ng'ebyo mu baana be tuzadde ya Rabbi saba Allah omuzeeyi oyo afune obwenkanya mu bintu nze Mama Fadi ku Lukuli Road. Wewe nyuma na Mama Fadi ku Lukuli Road wanji. Haji Gima, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo bali kutuweereza amanyaze Haji Kasule Rashid Ngambera Kabwa. Oyo mwana yeetaaga kukangavvulamuuko ate n'ekirala nze nenya ne mwana muwala toyinza kubeera na muyaaye modulo ezo n'obeera nga ajoga bazadde bo n'osigala ng'okyaliyo kati omwana yalina okuvaayo adde mu bazadde be ave ew'omuyaaye. Hajati wono nzisigadde ne Haji Kasule. Kadima mukwano we balatuweereza amanya gyati namponywa ne Kabuwa bannange